okwawukana ku Canterbury era esigala ekyayitibwa Church of Uganda kye yava mu Church of England. Mbu bali ebisiyaga batongoza okufumbo ebyo byonna bw'oba tobyagala gw'ova buvi mu bukristaayo n'oyingira busiraamu naye bw'oba naba okyabulimu era oli ku bali ne Bible okozesa yaabwe. Uganda tewandiikanga ku Bible. Ya banka tubitadde ku bali kojja ekyatuuse ku Archbishop Hazimba Mugalu wa Kirabye actually yabisoose yagambye mbu Yesu agenda kubafiirira tasijja nani luwumu anti he deserved it. Sijja nani luwumu okubafiirira Jordan luwumu talina gwe yafiiririra kufa. Omanyi abantu naye yayogedde tategeera kyayogera era ekyo kyekidaga nti tali fiiti kuba mu kifo ekyo. Ekyo Ssaaba Archbishop Jordan luwumu tafiiririrangako Munnayuganda atya okujja ne bamukwata obukwasi nga tategedde bawamba muwamba yamulifalingiddeko kuba tamanyi kyayogera. Jordan luwumu ebizibu byamutuukako era bimanyiddwa engeri gye byamutuukako. Then bw'oba bishop nga tomanyi kyatuuka ku Jordan luwumu nangeri gye yafaamu ekyo ekyakutuuseeko gye wabadde kyakugwanira. Kati kino ekigambo kino nti siri mwetegefu bafiirira ye badde ategeeza anti kubanga ekifo ali mu kikyamu bwe kiba nga ye kimufuula bishop kuba agoberera Jesus Christ nga Jesus Christ yasobola okufiiririra abantu naye ate nga aliwo abantu bagoberera ennyo Jesus Christ ate gwe toli ready kufiiririra ki. Then you should retire oba ogire okubeera omulimu kuba eri kutuusa mu ggulu kufa. Then kati byosomesa abantu olimba abantu. Abaana bamukozeeko effujjo mu America tebakoze effujjo bamubuulidde kituufu nga balaba tali fit kuba mu kifo ekyo balaba yeesiriwaza ne tebandimuwaddemu ku kitiibwa ate kiriwa ye yakyejjeemu yabadde amaze ewaawa wenzekeza yaba Anglikani mu Uganda anti teyabadde Uganda basigala bakimuwadde tewali yamulumba naye eri gye yabadde agenza nti mu diaspora yerabidde nti mu America yeva amadiini amalala gawakanya Christianity ate era y'omu kati tolaba nti kyakola takitegeera y'omu nyini era yakulembera obukulisa bwe Uganda newe kutula ku bukulisa bwe Canterbury kati oyo bamwagaza ki omanyi what goes round envunyo girira mu katekono ne kusanga mu ntaana era neekuddamu yakulembera obukulisa bwe Uganda ne bawukana ku bwe Canterbury naye ate era ne bw'olikola otya obukulisa bwe Uganda okwawukana ku bwe Canterbury era esigala ekyayitibwa Church of Uganda kye yava mu Church of England. Mbu bali ebisiyaga batongoza okufumbo ebyo byonna bw'oba tobyagala gw'ova buvi mu bukristaayo n'oyingira busiraamu naye bw'oba naba okyabulimu era oli ku bali ne Bible okozesa yaabwe. Uganda tewandiikanga ku Bible. Ate ffe wanene tetulina mannya ga Stephen gabali kakati awo kali munanga abasajja abavubuka batimba batandika okuwanika ebipande mu kyaki mwennyini onawamotoka erudde eno onawanika erudde eri onawanika erudde eri omusajja agenze ku bugenyi America n'emusala bwetyo bambi anti kati manya oyo yalina ekintu kimu kyatamanyi nti bw'ogenda ebulyambwa olyambwa bw'oba ogenze mu lukiiko ng'olwa ekikutute ky'oba okola toyogereramu bintu birala bw'onaayogeremu ebintu birala aba abantu bazibu tofunyiza ngalo wali wa bigenge waliwo n'obusungu bwabwe bajja kukukola ekintu ekijja okukunyiiza nga tokyalina kyakikola naye owekitiibwa Kazimba Mugalu tamanyi talina pyara anti kati mu Uganda akola nnyo statement bwe zityo mu Uganda abakulu baamu bonna tewakyali agoberera pyara oba agoberera muntu nti gundi yankoledde kino gundi yankolera kino ati tebakyalimu buli omu yeekolako nga bw'asobodde era balowooza nti basobola okwewandiikira gundi speech ne bagyesomera kasizenze ensobi ze bali mu kukola anti era kyengambye nti olw'okuba tamanyi kyakola singa yali akoze yabirekera omuwandiisi we n'abimukolera n'abimukwasa yandibadde amuwa kituufu ekijjakola recent nga tuyingira akalulu era y'omu eyagamba lwaki musomooza poliisi ejja kubakuba temuddamu kulumba poliisi ekyo kyonna kati tolaba nti omulimu ogugwe yaguvaako n'akola ogwa poliisi nayogerera poliisi gwaba gundi ogwa Lusoke ne ono mukyala gundi Kawala Rachel lwaki mulumba poliisi ate ebyo byonna ate aba n'alumba kyaki ani anaayogera Lusoke
ekyo kyengamba nti abantu batandika okukola ebintu era abalumba nga kiraga nti toli fiiti kubeera mu kifo ekyo era alina okuyimirira adefendinga ekyaki ani nga balumbye ekyaki ate oba kati ye ya defendinga police avudde ku ekyo ate sigenda kubafiira nze siri janaliro mwalaba ebyatuka ku janaliro yali abaddamu ge twalaba abantu bonna abakristaayo bakulembera baaliwo nga lumwafa bamanye ekyabata naye yennyini tamanyi nakyaliwo yanditwebuuzizzaako nze abantu bagamba mutwebuuzeeko fe abamanyi weetuli isa abasumba taliza myaka 7 bw'aba agiweza eyinza okuba nga yali mu kyalo nga babalimbalimba nga teyabitegeera tamanyi munakyaggwe anti yali mukyalo gw'omanye ekyaggwe nga tuli wagendayo omuntu nga mawulire kyagatuukayo kyaggwe yali wala nnyo mu myaka akati gy'emyaka 5 mwegi 52 agizze emabega alabe ekyaggwe yali afaanana yali nsiko kati zaayo mabega ukawo bakoledde oluguudo olugenda oluyita ekyagweweza emyaka 10 kakati ze emyaka 5 emabega lwakolebwa nera tekuli nnyo nammoloka ziyitawo naye luzza emabega emyaka 5 olabe mugalu gye yava wamayinza okuba muzajja kati n'olwekyo olwokubanga talina kye yamanya ayogera bwogezi mbo ze nga gundi yakola ki yandigambe nti sijja bafiiririra nga bajulisi ab'enamugongo kye yandyogedde naye nakyatya kuba akifunamu ssente kuba Jordan yeta mufunamu kiri ekyo ate kyogera abantu bwe bagende enamugongo kumanye ebirabo ebisolozebwa ebirabo nira nkutidde ne government manyi sente zeewaayo bayoyote bulina mugongo yoyota namugongo mpozi nja kujukiza abantu bicycle kick ye waali wekali tewali nsonga yes naye abaana abadde okucomplainingako nti ate kati obawanise nnyo bali waggulu nnyo kwekyogamba nti singa omusomesa akusomesa n'oba ng'osaza nnyo ate ocomplaininga nti ate kati ntegeera nnyo kyakirasi ndana kino uno obulamu bw'abantu anti obulamu bw'abantu bw'obeera nga manya nti singa nze ngogola sisitimu yo bwoti eyaguga emaanyi g'olina okubaako naye olwokuba obadde wamanye oli luyongoyongo kumala emyaka mingi gw'olowooza nti olina kuba luyongoyongo mbadde manye nti omuntu singa abadde atambula tugeze kale nga okuva e Kampala mu kutambula kwe abadde akoma Kyengera badde manye nti bw'omukwatamu kale ayongereyo paka emaya ate bw'oba oli ku lw'e Masaka olina kutuuka Masaka niyo omuntu omutwakira paka Mbarara anti olina kutuuka Masaka kati kyogamba nti abantu abatraining omupiira batraininga kuzanya ddakiika mmeka 9 bwe bagamba nti munja kuzanya 12 nga bafuluma ekisaawe era olaba genda otuuka mu 10-15 nga bonna buli omu ali ani akulimba bongeddemu ezali ezisabadde ate oyogera ekyo bulijjo bagenda bagamba nti muzanya ddakiika 9 ne bamala nga tebanateekamu extra time ne basooka bongera mu ekyo ekitundu ekisemba ddakiika 15 ne muzimalako ne bagamba nti katugenda mu extra time ate mu extra time namwe ne bongeramu 5 kati bw'oba wa training kuzanya 9 oba tebwafulumya dde ekisaawe kyova abaana obaleegera ddala teriyo toyinza kugamba nti nno olugoye walwanise ate lwakaze nnyo omusana enkya tegwaka naye watereezeza amaka kakati nze bakuwaneyo mu masaaluuni nagobye ekinombo baze tamalaako ekyo nakigoba funa bicycle kick okube zivole okube zilala zonna mwabali mu diaspora obunnyogovu bukwekera ddala noonoonya kacimbo wanga tokalaba nakabuze mama otandika okwekwasa ate buli otulala mu winter omanyi netteeka lino eryayise lyankoze bubi nga otandise ebyo yegoni nga sikulaba kacimbo wakaluwa nti munnaye Bank of Uganda ke bagibbye etteeka lino eryayise n'olwekyo jangu ojja kuba essimu 0752 432 obenga ofuna bicycle kick otambuze onuunene ku munnyo gw'ensi onyumirwe ove mu bibuuzibuuzi ebyokwogerako oleme ove ku baboda okwongererayo ababoda bongerayo eŋŋendo anti gobeera oli mwezi embeera n'abacutex ye kasaba mutuma ettooka ewaka owakitoke sajja okusiiga enjala nga balabirawo ne service nezasobola okuba nga ayongerako oyo ye kujja kagatto n'ensonga ye ya bicycle essimu gye bawadde 0752 432 kale tugenda komano Dr. Senjobe wa Beef Organic angambye mbagambe nti wali nnyo wali ku Beaver House Mengo namwe abalinamu obuzibuzibu oyagala system cleansing okutolereza system yonna abakyala okugogola abakyala mufune embuto bwe zivaamu enseke na buli kimu kyonna abamu n'okufuna temufuna waliko ku kyeyo wagenda okudda homonzo zaagana okubalansinga kati goloza sengaawo yakuloga simanyi olina sengaawo yafata zadde oli mu ezo story genda bakukirizinga system yonna bagitereze eddebuto ebintu bisobola okuba nga bitambulira bulungi nnyonnyonnyonyi appetite eyo omugejja buli kaseera byogejja tobitegeera genda Dr. Senjobe bajja kuba nga akuyamba akutereeze ebintu bisobola okuba nga bikutambulira tugenda kuba nga tukoma wano
olwaleero tubasaba mu subscribinge mu likinge mu commentinge mubuuze bye mwagala okubuuza ebisinga awo tunaba tubibaddamu mu interview